RDC abantu bantya kwogera maki bagamba kajja naye ekyamazima kiri nti esiri RDC naye ambanyi nga kola ki nga ina ne sente abavubuka ba Gomba district njagala kwogera ku nsonga z'abavubuka zokka abakulembeza abavubuka nze abatwala abanna n'abavubuka era njagala kubebaza omulimu gwe bampadde si gwa RDC wadde abantu badde banoonya byama omulimu gwe bampadde kulwanyisa nguzi na lugambo ebyensobola eba balimba bamwadde owa RDC badayivatinga nayogera ku bantu ababba sente za Paris Moto abakulembeze ne banjawa naye nze ndi Nobraiza nayogera ku bantu abazimbisa sente za gavumenti olwaleero kabajjuutuka abakozi ba gavumenti ebimbadde muswaza gavumenti musayi ne bamuvuma nazze nze siri RDC be bano bakama bange nze ngenda kulwanyisa buli bwanguzi mu Gomba district ate nga ndi wano mu maaso gammwe abavubuka babalimba lumu mu meeting ze mubaddemu nti nze naganisa sente za YLP omukulu w'omwakulira wa YLP mu Gomba yansanga mu bbaala nandyetera ebipapula mbisayininge ne mugasobola kusayininga besimanyi nze neŋŋaana mu bibiina bye baali baleese ng'ewe wavaayo 2 emadudde wali neŋŋaana ebibiina bye baali baleese ng'abantu benkubira essimu bagamba babeera Kampala gwosayininga madamu RDC tugenda kukwasaganya omulimu guno gw'okulya enguzi era abantu baatidde nnyo mundabye mu paalamenti ow'ekitiibwa Kitunzi ngongera okusabira mu maaso go naweebuuka olunaku lumu ne munsonyiwe nze nasaba okusonyiyibwa ow'ekitiibwa Kitunzi ekintu kino bakifudde ekyokulwanyisa nze ne musajja muganda ddala naweebuuka lwa mwenge gw'obadde oyogera nagenda mu kyaki ne neetonda Reverend wuyo waali nagenda mu makanisa naye abantu bakifudde ekyokulwanyisa mwe mwali mulabyeko nga Ssaabasajja Kabaka oba Katikkiro boogera lwaki mwefula bakajanja ennyo abaagala Buganda abamu nga temulina baganda mwefudde nnyo ab'amaanyi nze neetonda maaso ga Kitunzi nzizeemu munsonyiwe bwe muba mwagala kunkuba mbooko mu maaso g'abeene munkube naye saagala kuddamu kukozesa linnya lyange mu mawulire nalabye omuguwa gwasinga okubba ettaka mu Buganda yase Kikubo ali ku linnya lyange alikosa kubanga akozesa Mengo si ye byekola nze muleke kuntiisatiisa manye wakola kino nakikola kyaggwa neetonda ate ansonyiwa nkuba embooko ebyo mbikooye Ssaabasajja Kabaka yansonyiwa kubanga omanya yansonyiwa teyayogera naye abantu mukifudde ekyokulwanyisa nja kukwata ababbi Pulezidenti yampadde amaanyi okukwata ababbi mu Gomba Pulezidenti yampadde amaanyi ag'okukwata ababbi b'ekibanja Pulezidenti yampadde amaanyi ag'okukwata abantu abatulugunyizibwa ku mataka ogwo gwe mulimu gwange era bwe munaalaba nga nkutte munkubireko engalo nze mpeerera ow'ekitiibwa Kitunzi abaana 38 mbasasula $19,000 ndi RDC nze gwolaba nyamba abanaku olwaleero nzize kuwa bakyala ttaka basimbeko Women Council bino ebintu si byakusaaga ow'ekitiibwa memba wa Parliament ow'abakyala nkuleetedde ettaka ekyapa kibe mu maddu ozimbeko Women Council tukoye abantu baffe okwogera agamaanyi ga kisa kya Mukama ge batya abantu bakodo ne mu bifo bye balimu bakodo naye nze sente nzigabye ate ekyakola ki nyina abaana 38 n'akagaba ebyapa 16 nga nyamba abakyala abanaku abamu we baba wano Shakira aliwa abamu we bali wano mukimanyi so muleke okozesa erinnya lya kisa kya Mukama okulwana entalo ezammwe entalo za Buganda n'ekisa kya Mukama muzirekere Buganda ebyo bikomaawo okitiibwa nalebo memba of Parliament tuli mutabanyi wange naye aluddeyo olwaleero ngenda kuwa abakyala ekyapa bazimbeko Women Council muve mukwogera guno mulembe si kwakwogera si bitiibwa nze siri RDC nabadde ku leediyo ne bagamba RDC ne bagamba Daily Monitor yankubye mu mpapula lw'amawulire ngenda giwaabira abayogedde erinnya lyange ngenda bawaabira okumpako kibatampadde
n'aradisa akimanyi omulimu gwe bampadde agumanyi naye sigenda kuttira muntu ku liiso bamafiya bawano mulowooza muyina ssente nange nzirina owekitiibwa ssentebe wa disitulikiti obubbi buli ku disitulikiti yo obubbi buli mu disitulikiti mu ofiisi yo era bano abantu banyiivu nnyo ku lwa NRM abanaku tebaba wa Paris modo ebe tebakulimba mu kisa kya Mukama agenda kutya omuntu abakulembeze abo bennyini basolozanga abantu ko ssente wa disitulikiti gana omugambe mukwano gwange mwagala ayimirire n'abantu abanaku aleke okwesikiriza ku bantu babiri kati abadde agamba musigenda kujja madde wenzaalibwa jangu wano ssentebe wa disitulikiti obubbi ofisi ogitereeza abantu beefudde ab'amaanyi naye nga bali mu kulwanyisa bano abanaku baani bamuzeeyi era pulezidenti agenda kujja nja byogera nze yatuma lugambo pulezidenti yatuma lugambo olugambo nga lubayamba esente nzirina temuntiisa abaserikale mbalina temuntiisa emmotoka nzirina temuntiisa naye temugenda kunjija mu kuwagira NRM ekyo neva ngenda wa sipiika wiiki ejja njagala sipiika ategere amazima nze nsabasa abantu bakoze ebibi bingi ne babasonyiye kulwa Katonda n'ensi yange honorable member of parliament kitunzi nziramu mukama wange kitunzi nziramu leero nkyogeredde mu maaso go ekizito kwali vice chairman MP tugende Mmengo twetonde bw'otakikola obukulembeze bujja kuba bukusasi ndi ready bw'onookikola ojja kuba oyambye beene ngenda kubuulira beene ebigambo n'abampa ssente nga nkoze ekyo nga bali Mmengo nze saagala kutiisibwa era ebyo bye babagamba kya Mukama sitya mugende muwagire NRM yeyina ssente zammwe muleke kuwagira bibiina bye mutamanyi abo Nuupu abaavu ngenda kubalwanirira abanaku ngenda kubalwanirira kale munzikirize n'ebyo buli ayina ekizibu jangu ewange NRM oye kale mwala jangu aliwo akana kemperedde wano kaliwa ku lunaku luno era sente nzimuwadde wano emitwalo 5 oyo mukulembeze kale ku ludde buno munzikirize ennanda zenye naye njagala mbatereereza ekifaananyi kyammwe abantu babatiisa abo ogende wa kisa kya Mukama ali bw'ati yenze ate nze ndi Ssemaka Mukama wange Serubiri ono ye assistant RDC Mugomba ebibalwa by'ekifere byafulumye ono ye assistant ono gwe nsazeewo okuweerera ku lunaku luno lw'abakyala era ngenda kukusomesa mpaka lw'ogamba ogambye tulina bazadde bo era njagala fuula apo eno bwe naamala okutuusa mu kibiina ky'oyagala eky'omugole yunivasite yiri Ivan tukuweerere paka lw'omala yunivasite olunaku luno jjukirenga nayebale yampuse so Mukama wange RDC munsonyiwe obbatuuza mu musana naye tubaye tulina bye tulina ottereeza mwebale nnyo mwebalire ddala ensonga y'abaana bodduukiridde n'abantu abanaku abaddukira gyobatwagala kati nze okusookera nabagenda nsooka enkeralifayinga eggwanga kyonna kibagambye siri RDC ndi ssente abavuka bagomba district naye wano wenzaalibwa era ntegezezza abantu nti ekikolwa kyange muleke kikozesa nga ekyokulwanyisa buli mubeera mbagamba nti bwe mba nakola ekikolwa ekive nenva yene neetonda ekyo nyine Ssaabaddu abaddewo ngamba Ssaabaddu nti nkusaba ngende n'obwetowaze bwe ziba mbokubaze nkubire Mmengo naye ekyokulowooza nti buli anaayimukanga kya Mukama yakola kino kya Mukama yakola kino wanga gavumenti kya Mukama muntu azaalibwa alina omusaayi nze kisa kya Mukama wano Gomba mulabye abantu wenzaalibwa wano ewaka oka abantu baleesa amawulire kisa kya Mukama mwadde bwa RDC n'ebirala wedde nti kale ndi RDC fine naye nga sibimanyi sinziweebwanga ku appointment mpeerera abaana 38 leero nga seeko omwana omulala mumulabye nti
njagala dream yange okweza abaana 10 abaana abo nze mbasasula school fees na buli kimu masomero gye bali tewali mwana alina asoma amasomero ya mitwalo 4 sasula milioni 18 buli taamu nyina abakyala mwe mulabye binawe ebyapa abanaku abatunda emidaala abantu bangi benze nga nyambako naye kati buli muntu ayagala okwogera ku kisa kya Mukama ayagala kukozesa kisa kya Mukama kunamira Obwakabaka bwa Buganda kisa kya Mukama kunamira Abaganda ekyo kyaggwa nakikola